anti bo bavunza abaganda era osanga abadugavu bannayuganda nga nabo bali ku bwakabaka bwa Buganda bavuma baba abaganda batemura abajulizi abaganda bali barwana kugoba wano muzungu oshitegeera story gye batuwaniya ebyo biretwa zino bana bawa sente ba bloga b'abazungu bebo banadini abavano nagenda eri Roma nafukamira wansi nakola kinajanga abulire ne bawayiriza kabaka kamba gambe kino nabagamba ko mwaka gwa 2023 nembaga nti president wa Iran agenda kufa nembagamba nti ne Putin aliyogera nti Yesu omutufu mudugavu UG Now TV disclaimer. The content shared on this channel is for informational and entertainment purposes only. UG Now TV does not guarantee the accuracy, completeness, or reliability of any information presented. Viewers are encouraged to conduct their own research and verify details independently. The channel and its creators shall not be held responsible for any actions taken based on the content viewed here. Copyright 2025 UG Now TV, all rights reserved. Wewa tukomyewo ate mu kitundu kineno nga tukyali eno gye twazze ababaddewo mu kitundu ekyasoose tuli ku mazzi amanya nze Stone M okutuusaako program y'olunaku olwaleero ndi wano eno ne musajja waffe Mwami Matayo tulina omujuni omusajja atukolera ne Twitter oba giyite X atera otuterayo obubaka obw'enjawulo Twitter eyo eriko blue tick okwewala abafere gendayo following waliwo busketch bine bigenda maaso mataba nnyonyi za UN kugwa n'ennyonyi endala ziri eri yatandiko ziteekayo mu bifaananyi ye yali yazisiigadda wakati ekirala kyetukoye oba nze kale oba ye kyakoyo okwekwasa mbu kino kimala kugwawo n'akola ki mbu n'alyoka akyogerako kyokka nga ebintu aba yabiteekayo dda kati nga luli eriwe yali nga taliiwo omusajja wamwe musinga okumanya ennyo paapa yafa nga takola ki taliiwo kati era ye yabikola ekyo ekibuzo nenkikulekeraawo twasembyeyo mu vidiyo eri katumubuuziza ekibuuzo kyaffe n'atugamba bwe tukoma mu kitundu ekyokubiri bwe tugenda otandikirawo wennyini twamubuuzizza nti lwaki omuzungu yaleeta eddiini nti omusajja oba omukyala alina okufumbirwa omuntu omu olina okuba ne patana omu kati obwo bufumbo bwe bufumbo obutuufu omusajja ku mukazi ate omuzungu y'omu emyaka gino gye twakakuba emabega tugiyita emyaka nga 10 oba 20 emabega ebintu we bitandise okuwulikika ennyo nti omusajja asobola okubeera ne musajja munne n'embaga nnyingi tuzirabyeko e Bulaaya eyo nga wane eno byatandikira awo mu makomera gye twali tubiwuliranga Mwami Matayo soko babuuzeeko tusimbulire eddala awo wennyini the wendi muli mutya kansubire muli bulungi fe wetuli ebintu ebimu tubirwanyisa ate nga tubivumirira ddala mundabanga akasajja akampi akaana akato wagamba bakunyoma lwa myaka mundaba mu myaka kati oraba obuzibu buliwo munaku nga 2-3 emabega oba ndowooza n'essaawa ya leero mu America waliyo kye bayita Halloween naye olunaku lwa Halloween ne Pleiadian weziyitira bwe ziyisiza omuwaatwa okweyambisa okutambulako omulujjudde naye olw'okuba nti America yaluteekawo nti yasenga okukolagana ne ba Pleiadian abo nti lumuyambako okuba nti ebintu bino byetaaya kati omuntu bw'aba biraba nga bitambula yaba alowooza ali ku mulembe oguliko Halloween kifaanaganako ninga yali abirabeko mu firimu era kati byakusinza bitonde lunaku lwakusinza mizimu gy'abali ebituufu bibeerayo oraba nene eddiini kati one ekibuzo ky'ombuuza nti omuzungu yatuleetera eddiini no omuzungu taleetanga wano ddiini wabula yagisangawo kati ye mu kugisangawo n'agitwara eno message anse eno kanjiwa omulimi nandigiwadde omuntu w'e Kampala ab'e Kampala mwe mutegeera naye mwefuula basiru ab'e Kampala tutya ate ebimu mubitegeera naye mwefuula bwefuuze basiru anse eyo okuddirako katono emabega omuzungu ekintu kye yakola yakikolanga yajjanga musuubuzi
omusuubuzi ye muntu agenda n'agula kasooli mu nnimiro n'amutwala n'amugya mu maaso g'omulimi omulimi n'aba nga takyamulaba omulimi n'akomawo oba omusuubuzi ono n'akomawo ng'amuleetedde kawunga ng'amaze okaprocessing yo olukatwala eri n'aprocessinga kasooli n'amusaamu 5 n'alyoka amukomezaawo omulimi yamumugulako nga kiro ya 250 naye bw'akomyawo kiro ya kawunga agikomezawo mu 2,000 kituufu okitegeera ekintu ekyo kati naffe kye tuliko nti ffe bajjajjaffe bakitaffe abaaliwo abaatusooka kuno be baali bamanya eddiini wabula omuzungu bwe yajja tulinde ogw'omukaaga gutuuke oba musobola okuddako mu vidiyo enkadde ezaali awo e Namugongo nga boogera ku byafaayo by'ab'e Namugongo abajulizi bakulaga nti ono baamuta yali ava kulunda nti ono baamuta yali ava kukima amazzi gye gali e Namugongo bagasena kati omujulizi omuntu eyali alunda ente bamuta batya nti yafiirira Katonda wabula baali bawakanya bamagulu meeru kati omuzungu mukujja mu processinga ebyama bya gavumenti yateeka mu ssente gavumenti obutakola ki obutabyasi bo balwana okwebikirira n'okwesiga omuzigo munda anti kati ffe baatuwa sitole nti era gundi we bagisiba Kabaka Mwanga owa Buganda anti bo baavunza Abaganda era osanga abaddugavu Bannayuganda nga nabo bali ku Bwakabaka bwa Buganda bavuma baba Abaganda baatemula abajulizi Abaganda baali balwana kugoba wano omuzungu okitegeera sitole gye baatuwaani ebyo bireetwa zino bana bwe bawa ssente babuloga b'abazungu bebo banaddiini abava wano n'agenda eri Roma n'afukamira wansi n'akola kinajja ng'abuulire ne bawaayiriza Kabaka kambagambe kino nabagambako mu mwaka gwa 2023 ne mbagamba nti pulezidenti wa Iran agenda kufa ne mbagamba nti ne Putin aliyogera nti Yesu omutuufu muddugavu naye unless nti byonna byatuukirira Putin yayita summit n'alangirira juzi nabagambe nti emikolo kirabika abantu tebaagiraba egyabaddewo mu America egy'okusamira kukola ki nga bagezaako nga 25 abantu kirabika tebaagiraba tebabapostingira abazungu bano America eri mu creatingawo Katonda kati owaddala owuwe ekintu kye bayingiramu si kyabwe ekiriwa nti okuleeta Yesu oba Katonda ebyo byonna Jesus biki bagendanga nga bajja wano mu Uganda nga bakebera culture ya Uganda bada mu Egypt ne bakebera Osiris kati ne bakwata Cesaro Boziro ne bamukyusa Black Madonna ne bamuteekako Yesu mbubiikira Maria omanyi ekintu kye baakolanga bagamba nti Maria yafuna olubuto lwa Mwoyo Omutukuvu wano mu wano mu Africa abakyala abamu baafunanga embuto n'azaala amazzi n'azaala ennyanja n'azaala omusota ne bazaala oluusi omwana ng'ali awo nga yazaalibwa bwomu seziwa tebaamuzaala buzaazi n'ebyo ebifo bwe babyogera abantu tebabirambula tebabifokasinga naye bo barookingira wali mu Maria mbu Maria yafuna Omwoyo Omutukuvu edda mu myaka egyo njagala mukebere ku bazungu waliwo katawa akali mu Roma eyo kaakaddiwa edda Abaroma ke baakolerangamu emizannyo nga batta abantu Abaroma mpulira n'Abaguriisa abo battanga abantu nga Kabaka okutuula n'anyumirwa oba Papa abaaliwo mu biseera ebyo actually baali bakabaka nga n'eddiini tezinajja nga Kabaka okutuula n'anyumirwa nga wabeerawo wali abalwana ne beefumita nga lwe lunaku lw'abambeja abakabaka baani bwe bajja eno ne baraba kalica zaffe nga za njawulo ne bakitwala ewaabwe ne batandika okukiguza abeeri kati abeera olwakiguza abeeri bakabaka baalimu nga bategeeramu ne bakiprogramminga ne bujja nga buva mu Bwakabaka ne muva mu projekiti endala kwe kuvaamu eddiini naye teri kintu kyasooka wano Obwakabaka tekiriiwo kati projekiti eyo bwe yajja ng'ekula n'evaamu eddiini
ne batandika okujanga bajjeno kati kyemugamba obuddu bwatandika 1619 slave trade okutuuka ne sawa ya leero abazungu ababaddewo baba nadina ababaddewo bwe bata Martin King Luther ani yayogera nti bamusosode obusosoze obwali mu America obwabadugavu edini ye yatuura nebutuuramu oba abadugavu bamara kwerwanirira n'okwewaayo n'okufa omudugavu yamala kwerwanako ne balyoka babutuuramu kyogamba edini gye bawandiika eyo gye musinza baali tebamanyi nti omudugavu yafanga firimu gye murabe ya Yesu bagikoze 75 1975 kitange yabaddewo ku nsi nga bakola eyo firimu naye mu kugikora bagiteeka mu milioni 6 eza dola zaali 6 eza dola naye mu kugiteeka mu sente eyo bagezaako kuba creatingirawo vision etaliiyo kyovora abasinga obungi omuzungu ajja nga byakola mu Sudan byakola wano mu Afrika byakola wano e Uganda fe beyasanga abadugavu nga mwambala ebiteeteeyi fe ng'omuwala ng'obuuza ku muntu ofukamira kyovora babawala wuyo muwulira byayogera mbunza omusajja onokusokolaba omusumba wange nfuna omusajja esaawa zino ng'agenda kumpasa omuntu ogenda osooka okusinkana agenda kubeera musumba wange bw'oba sisita wange nkwegaana kwolwo tuba twawukanye ye katono nnyo lwaki omuntu tugeze abalokole awulirira nnyo mu musumba oba mu pasita we anti tebaagala kukkiriza nti obusiru obusinga obw'ejjadulu y'ekizungu lirimu eyo ddiini eddiini nayo projekiti yakwonoona yaba boononese okimanyi nti omusumba asobola tugamba nti musiibe ne ziggwako mudde musiibe namwe eziddako mudde musiibe era singa gavumenti teyaliiwo amateeka tegaaliwo olaba nti twaraba ekyali e Kenya mbu pasita yasse abantu babatwara mugulu kyogamba tugambe nti teyakola musango pasita gwe pasita bw'oba osabira omuntu n'omulemesa ogenda okulaba abaana be okutegekera abaana be oba toteekawo kibi mu bufumbo bwabwe musabe mudde waka abarokole n'abakkiriza nze sikuba ddiini nange ni munaddiini no nzikiririza mu ddiini nze ni muchwezi abachwezi ffe abatuukirivu antolajja kuga nti omuchwezi tebiba byannakyo era kakati sobola okunyonnyola omuntu omuchwezi n'omanyi omuchwezi yaani omanyi abanyankola abalaalolaala abo anti kati bo bategere n'eddiini balokole baprotestanti kyovoraba muli mu mupiira gwa NASA era omuzungu bwe yamala okujja wano n'akizuula nti katugeze kambawo ekyokulabirako ekyawano kye musinga okutegeera nti omudugavu bw'oba ogenda kuwasa okyala ewa taata ewasenga ne mu bazadde ne bakumanya ne bakuwa omwana waabwe mu officially nti wanedda nti baali bateekawo nti temuwasangana ba Luganda towasa wa muziro gwo kati ye n'akiprocesinga n'ateekako akawaayiro n'agamba nti bw'otagenda mu kyaki ne bakubatiza toba na bufumbo butukuvu njagala abalokole mumbuulire okufumbirwa n'ogenda mu kyaki n'otagenda mu bazadde n'okufumbirwa n'ogenda mu bazadde n'otagenda mu kyaki kiriwo ekisinga ku muddugavu njagala abadugavu mumbuulire bw'okeera n'owasa omukazi ng'ewaabwe tebakumanyi n'okukeera n'owasa omukazi ng'ewaabwe bakumanyi kiriwo ekisinga anti era oli ajja kugamba nti okugenda mu kanisa okubagatta balina okubeera n'ebbaluwa eva mu bazadde era basooka mu bazadde gavumenti yakyusa etteeka sebo ogenda mu niranira n'ebagatta URSB bagatta anti nga era bavudde mu bazadde URSB bagatta nga n'abazadde tebaliyo gavumenti yebekkiriza naye nze kyenyinza okubagamba kiri bwe kiti nti sawa ya leero ebintu bye bakola ebisinga obungi mulina okujja nga mwetegeerera omuzungu tatwagala nga tuli balamu atunyumiza eddiini atukolera buli kimu atuwaanira buli kimu yaze ng'atuwaana n'okutujjako bye tulina babagamba mubeere ku bapasita kati gwe bw'obeera mukazi nga tokyawuliriza bazadde bo
mukole research mbawadde ya bwerere ino information Yes, sir. kwata emitwalo 10 ogitwale mu church waitewo omwezi gumu odemo okwate emitwalo 10 ogiweereze maama wo waitewo omwezi gumu olabe enjawulo egenda okubeerawo na buli kimu okugaba ng'ogabidde bazadde ng'ogabidde bazadde bo okusinga okugabira bali abalala nze njagala bakikole mulina zi bizinesi tezitambula buli mbagamba mufune kopa babaroga muwakana kwata emitwalo 10 gitwale mu church waite omwezi gumu odemo okwate emitwalo 10 giweereze maama wo oba taata wo olabe enjawulo egenda obbeerawo ojja kumanya nti esaala maama wo taata wo gyakusabira esinga z'osabira ku church okumala emyaka egi esinga bazadde bo gye bakusabidde oba abapasita gye bakusabidde okumala emyaka 3 esaala emu ey'amaama oba ey'ataata nti mwana wange genda obeere bulungi ekigambo ekyo twakoledde no ku mazzi lwakuba embeera naffe tukyankalanyeeko tetumanyi na kumanya oba tunaakola ki tunaamalako naye katugezeko okugenda mu maaso. Mwami Matayo, era ng'embeera weekyankalanye twabadde embeera talina byekyankalanye yeeyo embeera eya bulijjo yeno embeera eya bulijjo twabadde tugambye wabadde onsoboza okuŋŋamba ku icon of the sea wabadde otegeeza ki icon of the sea Icon of the Sea waliwo eryato lye baakolanga lyeririko actually ojja kwesanga ng'omuzanyi w'omupiira gwe bayita Messi ye yateeka mu ssente ebitundu nga 45 ku buli 100 naye omuzanyi ono y'omu kubagenda okukola Ross okwetoloola ensi eno lwaki nti eryato lino ligenda kubanga abadigize bazannya empewo egenda disuuba ejengo lijja dikuba ligende mu musisi eryato ligenda faananako ng'erya Titanic ffe abasinga tumanyi Titanic ka Titanic ey'okubiri ejja eryato ddenne ligenda kugwa mwaka gujja okay omwaka ogujja ligenda kugwa essaawa zino eryato eryo liriwa liri ku mazzi liri mu California litambula California likyakaza twala badigize okay kati omwaka ogujja lijja beera nga Titanic lijja kugwa litere binatta abantu bangi bagenda kufa bangi 12 bangi sijja kugendayo eyo kwaga amaato nze so sente nazijjawe zigenda ku maato anti abantu banyumirwa baleke bajjera banyumirwa ensi twatondebwa omukyala bw'oba ogenda funa olubuto ng'okuula omusajja olya buchipusi nga bunyuma ng'oseka enkoko agiriisa obugalo bubiri enkoko mugiriisa maanyi naye kusaawa y'okuzaalira mukaaba nti buli kintu kibaako okukaaba n'okuseka naye mwe mwagala mugitwalire mu kuseka kwokka kyova olaba nti Kampala enkuba egenda kubakuba bajja kukaaba ate wagguddewo n'akantu akalala nze bye neetegereza by'otugamba tebitwala bbanga ddene anti kati abamu bagamba mbisoma mu bitabo bagende nabo babisome babinyumye yo waayo omanyi okusoma nze ndaba by'osoma ne byowandiika biri by'otulaga ku sikeeki ffe tetusobola biwandiika tetusobola na bisoma anti omanyi abadugavu balwawo okukiriza ate munaye ekisinga n'okumpisa obubi nti abampisa omulalu tebanakosebwa kyova olaba ngambe nti singa nange ngamba nti nkole nga bana abantu abakola tetukola bya ggwanga nze okweyagaliza amagezi gange na buli kimu kyandisigalidde nze gwe nga ggwe nga weeyamba ggwe wekka nga nkimanyi nti enkuba ejja kutonya n'osirika of course ebimu ngenda bisirikira paka embeera wenebanyiga ne bajja nga twavula ne tujja nga twavula sikwavula nze saagala baavule wabula bwe munaatuukira ne mulaba nti embeera ebanyizi mujja kunoonya naye ate ekizibu ekiriwo nti muyinza okunoonya ate nga tekikyasoboka munaaye otusobeza okutandika omanyi okulekerawo okukola nezino interview mu maaso eyo kisoboka oba banaakusasula n'obakoleranga waakiri manyi lwaki kubanga n'aba TV basasula sizoni gye ndimu ngenda kuwumula ate nga bitandika butandisi n'aba TV bennyini basasula okukola zi interviews ekyokunsasula tekyandibadde awo
ekyokunsasula kuba mba nina research gye njagala ogenda mu n'engamba bannayuganda abankiririzamu n'abeetaaga ebyo oba n'abeetaaga okumanya oba okuzuukuka basobola okumpa ssente naye ogenda n'oleeta ekintu ekigasa abalala n'olaba oli nga kiddako mbu kino kifu kyokka ng'akitegeeredde ku gwe bali era bwe bagambira nti bana abagamba mbu sima biki mbu bo babeesonyiwe mbu kolera baneena abalala bakakomo bw'okagula mbu mataya kasaamu emisambwa mataya akola ki ate obwaba mamasayi tebubaamu misambwa oba okitegeera ekintu ekyo kati ate byebimu ku bintu bye tugezaako okulwana okugyawo okujja mu baddugavu ebiriwa ebyobulimba oba abantu okubazuukusa okutegeera ebintu bino tukola bulungi bwansi kyebayita obulungi bw'ensi tukolera abantu kubanga fedda bwe twakulira mu byalo abakadde batuzuukusanga kutuyigiriza amadagala nze gwolaba nze ndi kafulu mu kutabula amadagala sirise ate ekirungi manyi n'amadagala gano agaffe nze ndi kafulu nze gwolaba naye sobola kuwaayo ddagala tosobola tuwa zifomula njaddi waayo nga tayimu yali etuuse naye buli weetwogera kusooka kunyonyola abantu basooka omanyi ebintu ebisinga obungi nti emmere yonna ebaawo omuntu asooka n'agirima n'agirabako n'amaaso nti ekuze n'agijja mu nnimiro n'ebeera waka n'agiwaata n'alyoka agifumba n'agirya naye kati abantu bo baagala obafumbire eyo ekyali mu ttaka okitegeera n'omuntu atasobola nakulaba oba nakuyamba muntu oba nga nebyakola abitegeeredde ku gwe oba okumanya amanyikiddwa ku gwe nayagala akulinnyireko akole ki so nze gavumenti si yensasula ne bwe mba ntegedde ebintu biba bingasanze n'abantu bange era abantu abagamba mbu nze ndi wa sitaani mbu nfiidingamu abantu information muswadde abaddugavu abaagala okutegeera bajja tegeera ate bino bijja ku infectinga abaana bammwe bijja tuuka ekiseera kale mugoberere ebisiyaga olw'okuba nti omuzungu ye yabaleetera Yesu kubanga bagenda bingiza mu ddiini mu masomero turabe gye kinaakoma ate mu abakkiririza mu Yesu ajja kujja abanunule Yesu ajja kujja abanunule Yesu alemye okununula abayiraani abayisirayiri abali mu ntalo okubagamba mu stopinge Yesu yemmwe omanyi kansooka ennyonnyoleko katono nnyo abantu nabagambe ndi mucwezi naye olw'okuba nti temutegeera byabacwezi kansooke mbategeezeemu kino Yesu bwe yali atambula yali alina akabonero ak'omuggo ng'atambula mu nsozi ensozi ezo saawa ya leero zefamu byebirundiro oba ebiraalo Yesu batugamba nti yazaalibwa mu kiraalo ky'ente baani ababeera n'ebiraalo si banyankole mutunulire Black Madonna aliwa mumpeeko mbalage abanyankole abasinga obungi wuuno mutunulire ono omukyala mumulaba munange omukyala ono yava mu Angola tunulire mu Ethiopia mu Eritrea omunyankole oba kwegamba actually tunulira buli muddugavu ojja kwesanga ng'afaanana ono omukyala omukyala ono owakayindo enyindo kumpi y'abanyankole balaalo bali ogiraba oba feesi eyo ogiraba kino kikulaga nti tunulira ebibumba ebiri mu Egypt ebisinga obungi babikubanga ennyindo nga bazaasa akabonero kaali kalaga nti baali baddugavu naye olw'okuba omuzungu yajja baasanga
abantu abatambulanga ne bwe babeera bajjajjaffe batambulanga ng'atambula kilometers eziwera ng'alina gy'alaga ng'akwata omugo gwe n'atambula n'atuuka wa okutwala information ne banaagenda ku lusozi teri muntu wano ne baba basawo baganda tabeerawo nga talina muggo mugende masabo gamwe mutunulire bajjajja abasawo abaganda abeera n'omugo gwe bamama fina balina emiggo kabonero k'amaanyi kalaga buwanguzi edda Yesu batugamba nti yabeeranga mu kiraalo ekiraalo bano abanyankola abalala abali wano banyankole bakiga bakibona tribe eyo baava mu Misiri nkidemu baava mu Misiri mu myaka ejjedda ne bajja eno omwali obwakabaka bwa Kushi ne basara ne bava mu bwakabaka bwa Misiri obwa Masa Musa ne bajja babeerako wano mu bwa Kushi yali South Sudan oba yali Sudan South Sudan kati yali Sudan kati bo ne badde no mu Korombo awali abantu tribe gye bayitanga abantu Kongo n'awarara bona abakongo bali mu bakongo nga bagenda eri ne basaza n'abazuru mu South Africa bano abantu mwe mwava abanyoro yesawa yalero abanyoro mwe bava kati bano abalala ne tuva mu banyoro nemujanga very beauty nga bwe bati naye omuntu atamanyi tribe ya abantu abakushi asigara agamba nti omuntu yasooka wano nti ekintu ebe biri mu history wano wetulaba naye mukebere mujja kumanya nti abaddugavu abasooka tribe zaali mpitirivu bamowe banunaki muroza baavaawo eriyo ebintu byetwogera nga twejjubisa nga twejjubisa nga twekaza ne omwana n'akuwaana nti taata wange ye mulwanyi w'ensi abasookawo kati abanyankola abo baatambulanga n'akabonero ak'omugo ak'abaraaro abanyankola abaddala abachwezi abaddala abaraara abaddala bebavaamu bwe mu lulyo lwono Black Madonna abaraaro abaddala era abaraaro bonna abasinga obungi babeera n'omuggo kabonero kali president ekyaliwo nti olusayisaayi luli lwe lumutambuliramu kabonero k'amaanyi lwaki ak'omuggo bagamba Musa si ye yakuba amazzi Misiri Musa eyali alina omuggo ye Musa Moses akabonero ako katulaga bwe kati nti buli wabeera n'omuggo kyekimu ku kintu ebipresentinga amaanyi omuggo ogwo nti bw'obeera n'omuggo oba osobola okutiibwa waka nanti akumanyira gw'osabula kati omuzungu mu Calibuti nga ye yaleeta mundu era akumanyira gw'osabula yaleeta mundu naye ffe twabeeranga n'omuggo n'obusaale n'amafumu nga bakabaka bonna bakuumibwa mundu masasi n'amafumu n'ekijanga kikyuka mu kukyuka okwo mwe baakyusiriza eddiini naye nga bagenda okuleeta eddiini wano enzikiriza zaaliwo era mu mwaka ogujja ngenda balaga eddiini wawe yatandikira mwaka gujja yo nga oli kutulaga eddiini we yatandikira wali otusuubiza otugamba otulaga Yesu we yali kuva ku myaka 12 paka ku myaka 3 kati waddira mu Yesu omutuufu omulaba wano oyo Horace omulaba ono wano yono Yesu omutuufu era gwe wenna kitegeeza nti Mwai Matayo gwakkiririzaamu oyo bano benzikiririzaamu nze bano be bachwezi betufollowing ekitegeeza oli munnaddiini omuchwezi munnaddiini kati gwe wetubeera mu ddiini obeera kumutendera ki tulina nze ne bwe mba kumutendera gwonna omanyi eddiini gyenzikiririzaamu teriiko nti Katonda okukolera abantu ayisa mu Matayo yekka Katonda ensi gye tulimu ekisooka ya byamagero ekyokubiri nti Katonda asobola okukola ekintu kyonna tusabira kaneeteke mu kiti ky'abasaba tusabira mu church ne tukoola Katonda naye ebyamagero tabituweera mu church atuweera mu eri ewaffe lwaki akusangawo ate nga wamusabire mu church lwaki ekifo kye tuyita church ekitukuvu takikuweeramu kyova olaba nti ffe ewaffe mu byaro ewaffe Kagaddi
kanjogereko ewaffe Ekagadde Western Uganda ewaffe bwe bali masezoni muzadde agulira mwana engoyi oba nagulako n'atunda byatunze nagulira family ne balya ku nkoko mwalimye mwakoze kino ne balya ku kanyama naye wano oluusi osanga abasajja atobye ne mukyala w'olumala ozifuna agenda nazirya ne maraya omwana we tafunye tebalina ngoyi tasasudde renti omukyala amusudde mu nyumba ne bw'onoosaba otya nga Katonda amaze okuba punishment tebijja kukola femikisa tumanyi tuvalaba abantu ab'omu kyalo babaza nnyo oba bo bamanyi obubonero okusinga n'ab'ekibuga nti ab'ekibuga muliko satellite ki TikTok mitimbagano okusiba nviiri yasibye karungi no ku mupiira ku mipiira kwambala buteeteeyi buli obumalayo kyova olaba nti mutuuka n'ogamba nti nze omusajja bwampasa ngenda kufumbirwa ku nsi kuno nga bwe bagamba omuntu yena asinga nga omuzadde wo osobola okufuna omaye ebintu biri bibiri omuzadde Katonda w'okunsi ate omuzadde si ye muzadde azaala no by the way omuzadde yona eriyo omuzadde azaala ng'atulugunya abaana eriyo omuzadde ng'azaala ne babasuula na mu matooyi ne babatugira mu mbuto kati gwe wona kyovera mbagamba abantu kati mugamba nze nzija ku mazzi nembeera wasitaanikolaga n'emisamba gy'omu mazzi kati gwe bwoba oli mukazi nga oyogera ekyo wakajamu embuto gwe yajamu olubuto olwo oba toweereza sitaani aba asinga ne sitaani oba osinga ne sitaani oba mubi nnyo okitegeera omira empeka okuziyiza embuto liyo emmere ekuyambako genda mugende mu byalo mukole research ezandibadde zikolebwa mu byalo n'ogenda mu byalo nomanya nti bwe ndya kino kijja kunyambako nti mukadde wange awangadde baatuzaala babiri nga wayitawo emyaka 2 ne basaawo omwana emyaka 2 genda mu byalo maama we yali talina TikTok yali talina smartphone eya Google okutuuka okubazaala nga abateeka mu lenje eyo naye mwe buli dakiika mwagala buli kye mwagala okumanya ogenda ku Google obuuza Google amanye ekyovu oba amanye ekyogero Google akimanyi ekyogero tabitegeera ebyo muleme ogenda mu bazadde bammwe oba abajjajja mmwe mubeebuuzeeko muddaawo muwoze nti simanyi mbagamba bya sitaani aba bagamba nti mbagamba bya sitaani be babasiruwaza boba be basitaani abatuufu bali baba bapresentinga agency y'abazungu babaleetera kye bayita new world order kambaddiremu katono nnyo nzize nga nkyogera nabagamba nti omuzungu yatugamba ffe tuli baddugavu tuva mu kizikiza tuli babi naye kamusoke mbanyonyole obumu ku bubonero obw'abaddugavu nambeemu obukyasinza okuba obw'omutawaana ebayibuli egamba nti bw'ozuukuka ekiro ssaawa 9 n'osaba Katonda awulira nnyo mbuze essaawa zakoleramu lwaki awulira mu kizikiza ate ng'ekizikiza batugamba kibi ndooza namba 2 bwe tubanga tugenda kusaba mu kyaki bagamba mwewombeeke muzibirize lwaki temusaba nga mukanula amaaso mu bwengula lwaki muzibiriza kitegeeza on'okubeera mu kizikiza okupresentinga ekituufu lwaki mulima emmere n'egenda mu ttaka lwaki temugimansa waggulu kungulu lwaki raafu mugikolera kiro mu kizikiza lwaki omwana tabeera waggulu Katonda teyamuteeka waggulu lwaki otula omutwe bakakiro emisana netukola lwaki temukola kiro waliwo abakola ekiro mwami Mate lwaki tekibeera kyatteeka nti ekiro mulina okukola fenna ebintu Katonda nga bwe yabiprogramminga bwe birina okuba bw'oba osaba osabira osooka kuziba maaso olwo oba oyingidde enzikiza oba opresentinga muddugavu omuzungu yatugamba baazimba akanaala nti edda ensi yali egi twali twogera kyekimu nti ne tusalawo tuzimba akanaala akanaala ako bwe twali tunaatera otuuka ku Katonda n'atukuba mbu n'atukyusa ennimi lwaki nkireese bwe nti ekintu kye bayita new world order tuli mu kuddamu kuzimba kanaala
abasinga Abaganda Banyoro Barugwara Bateso Banyankole baki muzaala abaana mwagala boogera Oluzungu n'okusinga tribe yaabwe kyovora abantu abasinga ne bwaba mu Mbejo bakaba ku baani baba wa speech ayogera mu Luzungu ne ba president balina nga ba president baffe teboogera Luzungu meeting zo na parliament boogera Luzungu olwo bali mu kuzimba ki Kanaara naye boogera Kanaara eriya abasumba baba barowooza nti tugenda zimba tawa Katonda je ey'aba Babiloni yabulirawa yo gye eri ennaku zino we baakoma kale omuzungu yakireeta mu ngero engero z'abazungu temumanyi na zammwe Baganda ezabalize tumanyi naye munaategeera z'abazungu omuzungu bagamba nti baazimba Kanaara ate bali mu kuladinga kuleeta New World Order baagala buli kintu tukozese kimu Oluzungu lubeera olwo sente zeezo baleeta ekisiyaga kyekyo baleeta okweyerusa mugoberera ekyo baleese mini kyekyo naye abaleeta mini eri mu Bachina bo bambala biwanvu Abachina bambala na kalicha yaabwe Abachina nno kyokka ffe basigala batukolera mini abayindi omuyindi akola engoye ezo oba omukoleya lwaki tebakoleze India ne bazireeta wano tetuzambale tuzamba tusobola n'ozigula era tuzaagala okitegeera enyambala y'abasajja abayindi engoye ze bambala obukanzu lwaki sibo bakolera Bannayuganda batukolera binu kakati batuzimbira ebinu ne tuyambala ekyokuleeta New World Order ke bali mu kuddamu kuzimba Kanaara ak'okubiri bajja kuleeta ebisiyaga mu bifolowinge Parliament zaffe zonna oba gwanga oba ne baba president ng'ayogera eri eggwanga ayogera Luzungu tayogera Luswahili tayogera Luganda tayogera Lunyankole teri kintu kye mutambuza nga temuzimba Kanaara mujja kugendera ku kintu kimu naye mumanye nti era Katonda ajja kuddamu akakube kati mwabali awo musinika amanyo nti mulinda Kanaara kajje mbu bagenda zimba tawa kali akali mu France Paris ke mugenda owara mwerimbye kye tukola ke Kanaara kye muli mukola ke Kanaara naye kati kino engeri gye nkinyonyodde kati ndowooza kisuse ku bantu kati abatakitegeera bajaga oyo wa sitaani oyo tategeera oyo mulalu olwo kumba agasse nga zigase mba nfuse mulalu naye kaso tugassa nga tukuyita mulalu buli wofolowinga eby'abazungu n'ova ku kalikyazo oba ozimba Kanaara buli wogoberera ebisiyaga oba ozimba Kanaara buli wogoberera buli kintu omuzungu kyaleeta kaba Kanaara kasita akwerabiza kalikyazo mwabeeyerusa omuwale yali yakuzibwa n'empisa nga tokyasobola fukamira abantu kalicha kikulu nnyo n'okuba respectinga buli muba muraga omuyindi buli wagende mu America asigara mu ngoyize asigara mu lulimi lwe bw'aba ayogera ne muyindi mune naye ne wano osanga badugavu bali mu Uganda owe Masaka n'oweruweru boogera Luzungu kuba mwe tweyanziza nnyo nga tonnaba kuba tulina ensonga zikyali nnyingi Matayo wabadde ongambye okumbuulira ku biwuka ebigenda olumba New York biwuka ki bigenda kugira mu tekinologi bigenda kugira binene waliwo agenda basindikira ebiwuka mu kompyuta z'Abamerika biki bigenda lumba nnimiro zaabwe saawa zino wangambye biwuka saawa zino enkuba etonye era nsaasirako abali mu kibuga Kampala abagenda okugulawo bizinensi zaabwe enkya enkuba nabagambye yatandise naye nga bwetonya wano nga tulokingidde wano ku mataba ga wano wane waffe kambajukize nti ne America amataba gagikuba New York kyewatusuubiza New York ejjaggwamu New York amataba gali mu gikuba tebabyogera so njagala bategeeza nti America waliwo ebiwuka bye batadde mu lab bye bali mu kukola bigenda kufuluma mu bijja kubanga enjuki nga binga bya tekinologi okay babiteekamu bije nga bituuka mu Africa ne biyuwamu chemicals nga basindika ekyuka kimu ne kijja wano oluusi ne bwe kifiirawo nga kijja n'obulwadde ne kifiira wano ne wabaawo kivirus ekikola ki ekitusaasaanira kati bigenda toloka mu lab ez'Abamerika eri mu America bigenda kulwaza abazungu bo bennyini ababyekoledde bigenda lwaza abazungu bangi
era ababyekoledde era mu buufu bwe bumu we binaagendera otandikira n'omu ku bagaga abasinga ssente mu nsi yonna wagenda okufiira so ye yabikoze era byakusaba busabi omanyi bwe bamaze engeri gye bali mu projekiti ey'okusima empuku okulaba nti empuku zikola zitambula zibanka zaabwe zebagenda okwekwekamu kati abagaga batandise okuteeka ssente mu projekiti ezimu ezitwala obulamu bw'abadugavu baagala Afrika yaffe n'eki kye baagala ennyo wano ewaffe anti wano waliwo ebintu bingi bye tugenda okwogerako mu maaso ebiyambako ku bantu so abasinga obungi ebiwuka bigenda kutandika mwesabire naye ne mu America amataba gali mu kkuba tegakuba eno mu Uganda wokka era abantu bangi abali obubi abali mu America nga bwe tukaaba eno Uganda ne America bwe kito bwe kiri so tusabirako ku bannayuganda bannaffe abafirika bonna abali e Bulaaya abali bubi kisajja kyo ki Trump kyo kiri kitya Trump gwe mundekere ali mu kuvunda byenda n'omukono wano muleke Mwema tayo n'ekibuuzo ekirala mpozi ngera tulemu kumaliriza nti engeri gyoyagalamu Africa oba bo balina engeri gye bakirabamu ekifaananyi ekyafrika mu maaso go ne baŋŋamba mbu byoyogera nti oyagala nnyo omuddugavu Africa we kiri kituufu oba mbu oba obalumirirwako ebyo bamanya kunyumisa vidiyo eri gye bali mbu obalage nti obaagala nnyo naye nga tobaagala nnyo bibuuzo by'abantu bo abo ababibuuza baba kyenyinza obagamba nti baba bagenda kuttira abalala bwe mbaddamu baba basobola okuttira abalala mikisa oba okumanya omanyi abantu babiri basobola okufuna obutakkaanya kati bajje n'abali e Sudan babiri bafunye obutakkaanya naye olaba nti abantu babata abatalina misango abaana abato abatabimanyiiko abatalina kye bamanyi bali mu kubattira bwereere so ekyo kireetwa ki nti mu kukola ebyo omuntu yebeera endowooza ye buli muntu aba n'endowooza ye ey'obutategeera kubanga naye asobola okuvaayo n'akiraga kankomaawo toyanze ekibuuzo ekisemba nkute mu bino eno byotunula mu bantu singa nzijja ku office oba singa nzijja nenkusaba nti Mwema Tayo nsaba ontunulirire mu bintu byange oba mu nsonga nondaba nti oba maybe enkya oba nyinza okuba nti ngenda kufa nze nga nze azze alese ensonga zange oba omuntu omulala oba kale mu wiiki oba mu bbanga ttono nga ngenda kufa osobola okunyamba n'oŋŋamba nti why Stone wegendereze naye mu wiiki emu ogenda kubeera mu future oba kale mu future siriimu osobola okuŋŋamba ne neetereeza ne nkola ebyange oba ne sitakola investment zange nendekerawo n'okukola ekiba kisaanidde kati ekindeeta eno bwe mba ekindeeta eno nze siringa mulwadde agenda mu kyaki ne bamugamba nti olwadde tuulaawo Yesu ajja kukuwonya ekindeeta eno kusooka confirminga era ekirala nti bwe mmanya nti omuntu alina ekikuleta ku mazzi mpulira omuntu ayinza okuba nga alina kyakola oluusi nga tebitambula oba alina ekizibu ng'oba yabba oba yatta oba Katonda bwe yasalawo oba waliwo akimukola then n'okumanya kivaawo kitya oyinza okuba nga ogenda kufuna accident naye nga waliwo solution oyinza okuba nga ogenda kufuna accident nga tewali solution naye ate bwe tabaawo era still mba nina okujja kyova olaba nze nsooka kujja kukonfaminga okategeera akantu ako nkitegedde nze kyekindeeta wano era kyova olaba abantu mbasaba transport oba consultation fee mitwalo gye bakuume so ekirala nti nze singa mmanya nti ogenda kufuna obuzibu mba nina okunoonya obuzibu obwo era mu sipiidi ey'ekitalo
buvuddewo butya eri abantu Yes sir. ng'omuwonyabonya nze nabagamba nti ffe nze nga nze oba mu kyalo kyaffe ewaffe ekagadi tugula ebisoro nti omuntu bw'oba olina ekisibo ekisira nekikwetoolodde nekikwata ekisoro oba oluusi omuntu n'obeeraawo nti obadde ogenda kufa bakubye miliyoni n'oddaawo mu kolima olw'obutamanya n'otamanya oluusi eyo miliyoni ekuwonyeza accident oba obulamu singa obadde naye olwokuba nti bannayuganda tebagenda mu spiritual tebamanyi bya myoyo bo badde awo bandanga ebizibu bandoga bakolemera nodda eri bwe tubagamba mwambale koppa ze bawonye ebirala ebingi olumala ojambala oli n'ava eri n'agamba agitunda ana agyongeramu bwegule y'abamasayi terina kyekukola munnange singa mwali musaba nga Katonda n'abawa vision ku bintu ebiba bitoolodde nabagamba edda abajjajjaffe bayambalanga zikopa nga tebalina barabe bangi naye gwe olina olowooza olina abarabe bameka obeera muwala n'olaba omusajja n'akwegomba n'omugaana nayagala kuroge n'eddagala omusiriwalireko olowoozaako yekka n'osanga ng'eddagala ero likufuukira ekizibu mu byenfuna mu byemirimu mu kufumbirwa oluusi eyabadde ayagala odde ku sayidi yesigwa ofumbirwa nga oluusi oli n'akuwala na buwalanyi n'agamba lwaki oli mulungi oba nga muwala munno n'ayagala jasita akuroge tofumbirwanga oba abamu babeera ne ku byalo oluusi omwana kati tuli mu bibuuzo omwana wa gundi yakoze bulungi neiba n'agamba lwaki owagundi yakoze bulungi nayagala amusiranye kati ekyo nekibeeraawo ne bajanga byeyongera naye ne bwomala omumutereeza yayagala bwoba omutereezeza emirimu gye ne bwe ziba nga gitambula ba bizinesi buli kimu yayagala Yesu yaba amala okujja n'amugamba oteredde okugamba n'okukkiriza kiba kyesitaagamu nkiwulira abantu abasinga obungi temujja kukyusa bayibuli oba biwandiiko oba history gwe tulimu lwa nsonga nti sente zibabuzaabuza n'emirimu gye mukola gye mwewa abali ku TikTok naddala abatalina be muzimba mu bantu ng'obeera okubigulira abasajja mubeera okukola ebintu ebitalina makulu byebimu ku bintu ebigenda oleetera n'abantu mwennyini abatayagala kumanya nga ne bwoba olina kyokola nga toyagala kumanya singa kesi yali etambula ng'eyita mu projekiti ez'abannayuganda singa yateekawo ggwanga mu gye tulongoose ensi yaffe singa ekyo weekiri nnyo era singa tukikozesa ennyo ddala so n'olwekyo okumanya kwetaagisa ate kubayamba so tweyanziza nnyo tweyanzeege mpoziko ng'olina akatale ke kanaye gwe atugoberera gwe balinyo we bali eddala okuva eri gye twatandikidde mu kitundu ekyasookedde ddala kino ekitundu no kibadde kyakubiri oba obadde otufunidde ku kitundu kyakubiri noonya ku kitundu ekyasoose mwaddemu emboozi nyovu nnyo okukamala bingi bye baasomesezzaako olunaku olwaleero twasinzidde waneeno leero ntebe ku mazzi ne Mwami Matayo twasinzidde okuwandiika ebirala mu comment section mututeremu ebibuuzo nze njabbi mutuusaako omukulu ajja kubeera akola ki abiddamu ebibuuzo bye ntera okubuuza era biva mu bantu nga naye we ndaba era ekibuuzo nga kiri bwekiti nange nga nkiyitako nga omukulu ajja asomesa bibye nga kiba kya nnaku nnyo omusomesa n'asomesa ne watabaayo wadde amubuuza akabuuzo ekyo no kiswaza amanya nze Stone M Mwami Matayo n'akatalekeka bas bye. UG Now TV disclaimer. The content shared on this channel is for informational and entertainment purposes only. UG Now TV does not guarantee the accuracy, completeness, or reliability of any information presented. Viewers are encouraged to conduct their own research and verify details independently. The channel and its creators shall not be held responsible for any actions taken based on the content viewed here. Copyright 2025 UG Now TV, all rights reserved.